mwakalaba twakalaba ngera kaviira ddala mu church ku Sunday byonna bye mwalaba byali bituufu ne video ezatambula before Sunday. However, simanya ni yabilinkinga newe byalinkinga nengamba wae omuntu maze naye emyaka 5 awakimba simwanjulira nsi oba ne public. So nagwe mwalaba ye munnange olumu tuba n'abazadde kanze nasegaza maama niyo lwaliwo maama wataswa kubeererawo ye n'abaawo. So tuyise mbingi tumaze emyaka 5 era si mupya basinga looza mupya naye si mupya mbadde naye okuva 2018 nga sinabeera na Musumba nga bwe tuli. So ndoza byalinkinga video ezatambula nengamba yekicho ye kamulagire ddala ensi bireme kubeera bya mu lugambo mbu so yona yomala akusande bituufu. Was it the right time oba akikola lwambeera? Ebintu ebimu nale bya relationship totunulya nyombo oba right time kubanga toliraba green lights zigamba nti it's the right time. Abantu tuba n'ebizibu tuba ne challenges naye ate tekitugaana kuba nabaagalwa. So nga ngamente abadde emyaka 5 so wenkera kumacha nenye myaka tuti nembaga abanaye yono wange sikirawo munyo buzibu kuba sina kyenfiirwa wati kina kyekinkostinga. Ka video kano okulinkinga kavaawa it's a birthday. What was it? Wakati nkugambe ekiyero ali birthday. Maye ebintu by'abakazi naye omulinda mbusimaye birthday omukoleka surprise obaki byali byaddi eno tebiri current kaliko kaddako naye simanyi kalinkinga katya naye yali normal day yali birthday yali normal day balina be bali out probably what I tufunye muno nga omanye byabagalana then mu surprising ne musanga bawe bali kyali tasuubira kuba all along nali newalanganya okugenda naye mu public ngasala maleko mirembe ne kuolo ningenda naye mu public. Kino kyange kyenjogera waliwo omuntu yavudde naga pastor yavudde mu bano ba pastor abagamba lengera embaata lengera empuuta osalawo ku myaka gyo ejo waliwo ne ba pastor abatanasalawo waliwo okusomezebwa ko badde facing without a woman. Omusajja yenna kya butonde banokuba n'omukyala bapasita baba batanasalawo balina ensonga zaabwe oba otya nabo nga gye bali naye nga just mukyemuyita okusalawo olw'okuba nabagambye nti ino yowange naye okusalawo nasalawo dda myaka 5 mabega kati olw'okuba we mulaba nti oli kati azze oba kamera zamu accidental ezimukute kuba tikyali intentional kalinkinga bulinkinzi kati mukyemuyita okusalawo nisi kusalawo kati nekyewunyisa ku kyaki abasabe badde bamanya badde jjanga nasaba botega badde mawulye badde nga bamulaba bamumanyi family bemanyi family yawe emanyi neyafe mumanyi abadde ndoza last week but one yali ne nazaala we nga bali bonna omukyala kati mukyemuyita osawula okuba nti kati mumukifunye mu kamera naye nga nabo bwe mugamba batanasa balina abantu baabwe naye lwakuba nti olwakuba temunabakwata era mwe munakwata ku kamera zammwe mujja kiyita kusalawo naye ng'omuntu yenna omulamu myaka kati genda bwe za 26 sikyali mwana muto so enjja nengamba nti ono ye munnange. Bangi be bakuteekako mwabo mulimu Vivian Tendo mwabo mulimu Shasha Brighton mwabo mulimu Linet ebyo byonna mwabo n'osalawo ono njawulo kikubali era bali lwaki bali babakuteekako? Namawuli muyina ebizibu byammwe si bizibu byaffe. Olumu muyiya mbooza Shasha Brighton nakibagamba era nekiddamu nti mukwano gwange kale nate kikonseera abadde nga mumanyira nga boogera Linet yamumanyi Vivian Tendo amumanyira boogera kyova olaba kahaka Vivian Tendo talina musajja tebamukuba embaga kahaka era nange neebuuza ate omusajja waffe waagwani sajja wakatonda kiyiseewa mumuyina ebizibu byammwe buli omulaba omuntu oba yakuyita ku liiso lifu ani Vivian Tendo mukwano gwange nnyo nenga si relationship byali si bya relationship mujja simwakifuna bubi gwe bayitaani kwoyinza ogamba bamumanyi n'amanya nga tebamumanyi erya Jengo lyo wali mugasseeko oba awali wakaseera akatuufu awo maaso fena tukimanyi eryo ddi mugattako
nasooka kuva mu church odi mugattako neera omanye ebyalavu yo so odi mugattako ne officially mwena va mu church amanya ge probably nyamuba yaba egambire wanje wali saa zino taliyo emikolo jaddi mikolo mwaka gujja esigenda fa ngenda bikola mwaka gujja sigenda kweteeka ku pressure so nina omwaka mulambo bitegeka nga 23 November omwaka ogujja 23 November omwaka ogujja emikolo tugimaliriza banja ade bagamba wala why kasisa gwe nakigambye yakkiriza kati mu abamanyi baba wala emyaka gibudde butambula ani yali amanyi nti ne 2023 tugenda mu malako myaka gitambula obudde butambula so ebintu emu okiwa obudde osobola okukola ekintu ekirungi ekyekitiibwa naye tetujja kumala gakigwira lwakuba nti nze patana wange yantegeera kasa namuga kino ekintu tetwetaaga kipakukira twetaaga tukole ekintu ekyekitiibwa ekigenda otuweesa ekitiibwa so netwewamu eryo nebbanga tube nga tukitegeka kubanga kigwania myaka 5 gimaze nayo out of love buli mwaka kimanyikiddwa nnyo nti tujjukira papa waffe this year tetumanyi what happened tetwalabye ku celebrations oba mwazikoze lwakuba nti media ina ekizibu once you hide something away from them bamanya waliwo ekitali kituufu this year tekyabadde ng'ekya bulijjo as a church twatuula ne tugamba tugenda kusaba eyali overnight and people were dressed in white with candles ku lunaku olw'okujjuka kitaffe ne tugamba ke tusabe twegayire mukama atuwa amafuta ge yalina so ate media mwe mali ba misana kati awo that's how we celebrated that day so twakuŋŋaana ekiro mu bungi ne tusaba ne twegayirira mukama ne twaza overnight so zezo gundi ezaaliwo however mu media abantu kasita kibakujjamu mwoza tebibaayo mukyaki kusande mukwogera ku wagamba nti ate abantu muli eyo munjogerera nti nafunye omukyala ndi mu mabanja izituli mu mabanja omusajja yenna omuntu yenna ayita mu mabanja ni izitru oli mu mabanja nze n'ekintu kimu amazima gaba mazima yes omuntu yenna omulamu nga toyina ebirooto naddala ng'oli mu kintu kyendimu na TV ni naki of course otambulira mu mabanja kuba bisasula emisolo biki ya nga omanyi ekonomi weeri naye lwakuba nti waliwo abagambye mu kifo ky'okukola bwati ne bwati mu kifo ky'osasula amabanja ali mu bakazi biki ne mbuuza ekibuuzo mbadde mmanyi mu kaseera nga kano ng'omuntu olina ebizibu weetaagira omuntu akubeerako mulwaki mwina mentality nti omuntu nasooka kukola sente n'otereera then ofuna omukazi nze sikiriza nnyo omukazi gw'ofunye ng'olina sente nzikiriza nnyo omuntu yes kale abamu katonda abawa ekisa n'akusanga ne sente zo n'akwagala ebyadda naye kiba kizibu era agenda okugyewo nga kyakwagalako kasente era oba ojja sika naye mugwa naye nzikiriza nnyo omuntu abeerawo mu buzibu ng'emikwano gyonna gikudduse nze natuukako akaseera nga nina omuntu ogwa andi wano yali ye kakati nze wenvayo ne mbagamba ntono ye muntu wange ne muŋŋamba lwaki okikoze oyina ebizibu nooza biggwa ebizibu tebiggwa bijja kuggwa pastor omuntu yenna omulamu ebizibu tebisobola kuggwa n'abasajja basinga obugagga tuva ate bwe batusinga okeera beebaka kitini however nti ebizibu tumanyi nti ekintu ekikusanyizawo ddala n'ebizibu kyekintu ekijja n'okisolovinga olala nekyana ekijja n'okisolovinga naye tekigaana ng'era nsasira omuvubuka yenna agamba nze okuwasa ninasooka kuzimba ninasooka kukola bizinensi ninasooka kukola bwenti kale ketulinde nga tumaliriza omukulu Kimbo w'omuwono otya is he still part of TV akyali nammwe oba olwedde bintu mwabisootinga ali out of this wamwejjako otya wamuwona otya okusanga ng'oli free kati omuvubuka nga pastor nze Kimbo atambeerangako kizibu byali mawulire ng'afuuse kizibu kirungi ogambye mawulire amawulire ogamanya ebiseera ebisinga naye oba naye olumu simanyi naye nze kubanga letutudde ne Kimbo tambeerangako kizibu era akyalikira ntu waffe ebintu bye bizannya waliwo yagamba nti ekanisa bagitwala TV bagitwala nze sina kintu kye batwala
era nanga wembadde nzija ebintu biri mu mbeera ki sina kintu kyatu however yo struggle yaliwo nga muzeeyi yakafa nga threats zijja kino tukitwala olw'okuba tubanja kino tukitwala olw'okuba kibanja Mukama yanyamba ekyo ne tukisolovinga kati sina kintu kye batwabula process gye nimu essaawa zino kuddamu yimusa buli kimu kinasigaza. There are some people and some pastors who stand with you mwene embeera sometimes yoyitamu okuva wafiibwako muzeeyi kuba ebizibu bizze bingi bikutomera ebyaliwo byotamanyi byonna bitomera gwe nebyomanyi. There are some pastors abastandinga nawo ne bakubeereramu bebaani yagamba menye manyi kiyinza obutaakwa bulunye nga webali webali abamu ku bomu bamanyi webali ng'olumu webikutabuseeko remember bo bakusooka mu ministry n'obeebuuzaako balinga nno nga bataana awo bemmanyi beŋŋamba nti obugambo obusemba nga tumaliriza nga tewambagamba ki okusingira ddala ku mukyala oba kakibuulwa bebi kuba kati tuli mulaavu temukikuliriza nnyo obugambo bwange obusemba nebaza bannayuganda oba n'abagoberezi baffe nze sitera bayita ndiga mbayita bagoberezi oba bakkiriza nti bo babadde naffe mu buli mbeera tusitandinze bannayuganda abamu nga sina nekakuzaamu amaanyi n'omanya nti okay you'll go through it so mbeebaza nnyo era nsaba Mukama bawe kye musinga okwagala.